Obwakabaka bwa Buganda bwesinkanya abakulembeze ab'enjawulo aba gavumenti ez'ebitundu okuva mu kitundu kya Buganda okubadde ba ssentebe ba disitulikiti, amagombolola, abakubiza b'enkiiko ez'enjawulo n'abakungu abalala. Bano mu nsinkano eno balina bye batuuseeko omuli okusasula obusuulu eri Obwakabaka bwa Buganda ku bintu bye bakozesa eby'Obwakabaka okukolaganyira awamu n'Obwakabaka n'ebintu ebirala. Era minisita omubeezi wa gavumenti ez'ebitundu mu gavumenti ya Beene Joseph Kawuki yalambisa ebituukiddwako. Bassentebe babyeyamye ekisooka beeteefuteefu okusasula busuulu n'obupangisa mu bizimbe n'ettaka ly'Obwakabaka mu nkola eno. Era batugere libadde olumu beekwekakweka olw'okuba nti badde tebamanyi bulungi, gamba nga tewaliiwo lutindo wawulya Namulondo Investments ngadduka awulya Buganda Land Board ng'agamba lubaze ne kati bategedde nti ffenna tuli mu n'olwekyo. Ngeri emu nga minisita omubeezi wa gavumenti ez'ebitundu mu Bwakabaka bwa Buganda alina obubaka obw'enjawulo bw'abasibiridde omuli okulondoola ebyenjigiriza mu masomero ag'enjawulo, ebyobulamu, okukuuma obutonde bw'ensi n'ebirala. N'olaba ng'abagavufako obutereevu bukola ki tebubayitako nammwe nga mulina ebintu ebisula bimuwereke creation oba ki mukwatagana n'abaami b'Ababaka abantu ba Ssaabasajja Kabaka n'abeera Kabaka tebakola ki kusingako. Waliwo tuyinza okubeera ssentebe wa LC3 mu bitundu ebimu n'ogenda n'emmwanyi abantu ne bazigaana kayiba n'akumawo n'emmwanyi zezimu ne bagamba ndaba ku ki nga baga twagala byani tukwataganire wamu tuyambe n'okubeera nti Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga abasabye okukolaganira wamu n'Obwakabaka awamu n'okukuuma abantu be bakulembera nga baagala ensi yaabwe era abalabudde obutatabiikiriza byabufuzi na bukulembeze. Tulina okukolagana mwenaffe era tulina okugiramu ddala ebyobufuzi kubanga abantu betuteekeddwa okutuusaako obuweereza bo weebali. Era abasabye basasule obusuulu awamu n'okukuuma obutonde bw'ensi. Musasule mutereeze obusenze mu mwoyo mulungi ate oba gavumenti eyawakati esasula ate olwo mmwe munkenga ate olwo mmwe. Eno y'ensinkano esoose y'ekikula nga kino Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga okusinkana abakulembeze ab'enjawulo aba gavumenti eyawakati. Yisa Kigongo ku lwa Channel 44 Olekulo.